Bannayuganda abagenda mawanga ga Buwalabu okunoonya ensimbi baze balaajanira gavumenti n'abazirakisa okulaba nga bayambako okubajja mu mawanga gano olw'embeera gye bayisibwamu. Ekibiina kya NUP kye kyasitukiramu mu kaweefube ono okutandika okuza bannayuganda abamu mu ggwanga abaali balemedde mu nsi eyo era nga ne kati kyagenda mu maaso. Abavubuka bonna waakiri baggwere mu mawanga ago. Kati olutalo luno gavumenti tesobola kuddukiriza kubanga buli ava e Bulaaya ajja tajagala. Gavumenti ya kunonga ekwatagana n'amawanga ga Buwalabu bwe yaviideyo n'etegeeza nga bwe yakajja abantu abasoba mu 1,000 wabula nga bannayuganda ab'enjawulo bawakanyiza amawulire gano naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kibanga bw'onoobuuka mu muliro n'odda mu flying pan oba n'ova mu flying pan n'odda mu muliro. Abakomyewo mujje twegatte ku lutalo olw'okujjawo bwannakyemalira okukyusa eggwanga lyaffe libeere ddungi. Ssaabakunzi w'ekibiina kya NUP mu ggwanga lyonna Fred Nyanzi Sentamu agambye nti gavumenti yali yalemererwa dda okutuukiriza ensonga eno. Buwalabu ffe tulukulembedde buli ekirima tujja kiyingiramu. Bwe bayingiddeyo ne bakikola nabo mu ngeri yaabwe well and good. Bye bintu byande badde bakola nga tumaze na baba busa kubanga resources zonna weziri. Gavumenti ebadde yina okuteeka ssente mu kintu kino okulaba nti nno efayo ku bannansi baayo ne ba citizen okuba nti nno tebabonaabona. Ono ayagala ne kampuni ezitwala abantu bano wabweru w'eggwanga okulaba nga zikubibwamu ttooki okwewala embeera eno okuddamu. Akula ebyamawulire mu kibiina kya NRM Emmanuel Dombo ono amwanukudde. Nalaba minisita luli ku TV nga yowananga we tubafunamu busente. Lwaki wano tewali kukola mirimu givaamu ssente? Ensi eno lwaki eruddewo okuyiyizibwa abafuzi ababaddewo okumala ebbanga eddene? Buno buddu bwennyini bwetwogerako. Naye bannayuganda tubategeeza nti kibanga bw'onoobuuka mu muliro n'odda mu flying pan oba n'ova mu. Naye nze kye mmanyi ti bannayuganda abagenda n'abakomawo bangi. Bannayuganda abatalina mirimu, abagezaako okweyiiya, abasinga babakukusa bukukusa, naye nga buli lunaku basala amagezi nga beeyita kye batali basobole okugenda ebweru. Kati ayinza okuba nga yamazeeyo abo, naye kyemanyi nti wajja kubeerayo abalala abajja okwagala okukomawo nga visa zaabwe ziweddeko. Bingi ebizze byogerebwa ku bannakibiina kya NUP bano abaakomyawo abantu. Wabula Emmanuel Dombo abasiimye nnyo n'agamba nti baakola ekintu ky'amaanyi nnyo okulaba nga bakomyawo bannayuganda. Oba okoze ekirungi bannayuganda, ekisooka gw'okoledde abasiimye. Ekyokubiri bw'oba obuulidde nabo basiima. Naye nga kyabuvunanyizibwa gye tuli okufaayo n'okulafubana okulaba nti tukolera bannayuganda bannaffe okubeera obulungi. Fred Nyanzi Sentamu agambye nti batandika akafubo okunoonya bannayuganda abangi abaawambibwa era n'alaga obutali bumativu eri poliisi ya Uganda obutakwata munnakibiina kya NRM Majambere olw'ebyo bye yayogera mu kuziika mutabani wa Aji Nadduli, Jakana Nadduli. Ono yalabibwako mu katambi ng'ayogera ebikaawu bwe yategeeza nti ke banaamuyimbula bwe bati bannakibiina kya NUP bana wakubatta. Abakyali abalamu batwalibwe mu kkooti z'amateeka. Aba batalina musango bakomyewo babeere ne famire zaabwe, bakyala baabwe n'abaana baabwe bakaaba buli olukya. Era Pulezidenti Museveni oli ku maddi okulaba amaziga g'abantu abaabulibwako abantu baabwe nga tebagenze mu nsiko kuyeekera, nga tebabbye, tebatemudde bantu wabula okuwagira obuwagizi omuntu gwe baagala. Yayogera ng'avudde ku lumbe nti ajja kuttayo abannupu bana. Ebyo bimuli ku mutima yajje nabyo. Era yali azze ayonoone olumbe ne yeesanga abantu ba bulijjo kubanga abaana abaffe bavaayo kutaasa butaasa. Abantu ba bulijjo bennyini bamwekwatirako nga balaba nti n'ekikolwa ekyokuwamba mutabani wa Nadduli omugenzi Jakana y'omu ku bantu abakirimu era y'omu ku balina omutima oguli emabega okukwata abantu. Maze okubibwa ng'ayiika musaayi bw'abaako kyayogera toyinza kumanya oba magezi ge gamwogeza oba busungu. Kamala okuva mu bujjanjabi bw'anaaba avuddeyo poliisi emubuuze aginnyonnyole kiki yali ategeeza. Nyanzi era ayambalidde omutabani w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba ku bubaka bwe yatadde ku mutimbagano gwe ogwa Twitter ng'agamba nti agenda kuwa maama w'ekirabo eky'okulembera eggwanga lino. Amujeregerera okuvaako olw'akalulu. So si ye muntu akkiriza mu kalulu wabula okukkiriza mu kuwamba obuyinza. Kati tuli ku bunkeeke situmanyi oba nattabusi kitaawe okufuuka omukulembeze kubanga kitaawe abwagala naye abwagala. Kitaawe yafunyeyo abasajja abakulu abamwogerera bamukubira pokopoko. Ne Muhoozi naye afunye abavubuka. Kati situmanyi olutalo olwo nalwo lutadde eggwanga ku bunkenke olutalo olwo olw'ekimpowooze nalwo abulabe nnyo. Kuba kati buli muntu ffe gye tuli buli muntu afaayo nnyo okulaba nti waali enkya
wasingako awo waali olwaleero. Bwe twali abato twakwatanga n'essowaani n'ovuga tyovuga mmotoka. Kakati aspiration kya butonde eri omuntu yenna. Buno obubaka bwokka bwasoose okuteeka ku kibanja kye ekya Twitter obusiikula bannayuganda ssaako n'amawanga ga East Africa emmeeme nga kinajjukirwa nti ne mu kiseera ekiyise ono yateeka obubaka bwe ku Twitter eno y'emu ng'alaga nga bwe ziyinza omutwalira wiiki 2 zokka okuwamba eggwanga lya Kenya. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.